ya kakati administrator tulisaba aba family balage administrator w'ebintu by'omugenzi Ssegirinya honorable Ssegirinya banguye kubanga kati enamba y'abaana etegerekese nti bali bana administrator yangu ateekemu okusaba kwe era kibadde na kirungi nnyo parliament okulinda kuba n'abatali abatandifunye nabo bandibadde baafuna atufunye ekituufu abamu abaana baffe abalala si baffe n'olwekyo administrator eyalondebwa okutwala ebintu by'omugenzi Ssegirinya mu maaso yanguwa mangu okole claims ebyasonderwa parliament n'ensako ye mu parliament eweebwa abo bennyini abagisaanira. Kaakati bannange abaami musudde obuvunaanyizibwa bwammwe. Kaakati omukyala afuna lubuto lwa mulala ate ne yeesiba ku mulala kubanga gwaba yazaddemu abatalina buvunaanyizibwa. Tukoola abaami mwenna okubeera n'obuvunaanyizibwa muleme kwefuula flash disks ezigenda mbuli kompyuta nga mulekamu nnyimba n'ebiwuka ne mutaddayo kulaba abaana be muba muzadde. Ekyo kitufuukidde ekizibu. Tukoola abakyala mwenna okusigala nga tuli beesimbu nga beesigwa. Tozaala mwana wa mulala ate n'omugabira omulala. Ekyo oba oyagala oba toyagala lumu kirimanyika. So nkitegeera bulungi nnyo nti abakyala abasinga abaana mubeetaaga naye gye mubazadde temwagalayo. Oba oyina gy'otayagala teweetatala na kuzaalayo. So DNA fuse DNA naye olw'okukuza abaana omwana batali mu nkayana zaffe ng'abazadde tulwane tulabe nti tukuza omwana ono oluvannyuma twesootinge naye abaana bano bwe tunaagenda ne tugamba nti kaakati nze sinze muzaala kamugobe nga tulabirira be tujje ku kasasiro naye ate olwo owa muganzi wo. So tusooke tukuza abaana kubanga bo tebabeera mu byaffe tulabike ng'abaana abo oluvannyuma babeerako gye bayinza okulaga. Aba balabirire abasobodde okubawa obuyambi babalabirire. Those are Ugandans. They are part of us. We cannot run away from them. Bwe bakukebera DNA nga toli mwana wa kitaawo tekitegeeza nti bajjeyo ekipiira bakookye. Abasobola okubayamba babayambe. Ekikulu nti bamaama bwabwe webali. Taata waabwe bw'aba taliiwo nga yafa oba nga bakobedde nga tezimakinga abaliwo babayambe. They are still Ugandans. Era tekitegeeza nti n'olwokuba DNA tezimakinze nti obuyambe bubadde bwasuubizibwa abaka ba palamenti buveeyo. Era still babayambe kubanga ebisigalidde bijja kutereezebwa with time. Ekisooka njagala okusaasira okusingira ddala abaana abo abadde baleerozibwa nti Bassegirinya nga si Bassegirinya abambi mu cameras babaddemu bakabira taata waabwe. Njagala okubasaasira ennyo Katonda abawumbe emitima n'abakyala de balowooza nti balina abaana Bassegirinya namwe mbasaasira muli mu kawoofu bogenda okunoonya abaami abalala bemuzaalamu abaana abo. Kakati ffe nga palamenti twagala okwetondera public erowooza tujja kuwa abaana Bassegirinya ssente mu bwangu netazibaamu bwangu. Kyomukisa muvuddeyo mulaba nti ku baana 9 baana abana bokka be Bassegirinya. Process kati egenda kutambula speed ya yiriyire. Twagala okusaba family ya Ssegirinya tuyambeko efune administrator administrator mu bwangu bafune death certificate. Ssente za Ssegirinya za mirundi 2 eriyo zino ezasobola kubaka parliament abukadde 15 emisoso mitono n'ate eriyo eziri kakiikako kentuulako aka pension. Tuba twetaaga okuba nti no waliwo okukaanya wakati waffe n'abantu ku ssente ezo. Ssegirinya yamu ku bantu abafa nga tulinga dame eno mu parliament. Boyingere parliament olaga ssente zo ezikusalwako ngombaka parliament singa oba ofudde yagala zikolebwe zitya okola eddaame eryo. Naye Ssegirinya yamu ku bafa tebakoze eddaame wano nabo ekityo tulina okutuula ne family tusalewo oba si ekyo ffe ba board members tujja kusalirawo abaana abo ku ssente z'engeri gye ziteekeddwa okukozesebwamu. Ekyomukisa tugenda kuteekawo ne trust fund. Tuli mu nteekateeka kuteekawo trust fund esobola okulabirira abo abaana bato tubalabirire mpaka lwe babeera nga bakuze basobola okwebererawo. Eyo naye tuli mu nteekateeka egibeezawo okubeeza nga abaana abateesobola. Naye nze ndi musanyufu kati family ya Ssegirinya etegerekese n'obuyambi obugenda gye bali bugenda kutandika okutambula mu bwangu. Naddala eno gye ntula kakiiko ako ssente tuzitambuza mu bwangu ddala kasi tubabawo okukayana kwa family. Kulu abantu mulekerawo obwenzi. Abasajja n'abakazi mulekerawo obwenzi. Kino kikwata ku bakazi bokka. Teri mukazi yezaala mwana. Teri mukazi alumiriza musajja nti wamuzaalamu omwana nga tewabeerako naye. Ebiseera ebisinga oba wabeerako naye ekyenjawulo nti yasigaza obubonero.
kati mulekerawo obwenzi abakazi n'abasajja mulekerawo obwenzi abasajja muleke kugamba nti babasiba abaana abatali bammwe mwe lwaki namwe mugenda mu bakazi abatali bammwe okuggyako oyo omukyalo owawaka anenyezebwa nnyo nnyo okuzaala omwana ebweru really mawemukirano nti omukyalo owawaka azadde omwana ebweru mawemukirano naye abo abasajja bagenda ebweru ne babasibirayo abaana mulyoseka kibakole muba munonyayo ki mu bakyala abatali bammwe bamubagala mbawase mbateeke maka gammwe musobole okuvunaanibwako kwekyo. We want to apologize to the public that we've taken too long to attend to issues of Ssegirinya, but you can now appreciate why. Because out of 9 children, only 4 have been discovered to be the true children of Ssegirinya. So that's the reason why you couldn't just go in, because when a member of parliament passes on, every woman is quick, whoever he had an affair with is quick to come and claim that she has children with that person. But now the process is going to move quickly about the money that was cut out of members of parliament's emoluments. We are going to move quickly and see how to help the family, and also out of the money that comes from the pension fund. We want to urge the family to quickly get letters of administration and also get the death certificate, because we don't have it on record. And also we shall be able to sit with them and see how to manage his pension, because Ssegirinya is among those people who didn't make a nomination. We call it nomination in the pension language. You nominate who you want to get money, your money in case you pass on, and which proportions. But it's among those people that never made nominations. Therefore, as a board, we shall have to sit with the members of parliament and see how to manage his money. Unfortunately, I want to tell you that we've created a trust fund which can manage situations where we have minors left to people that cannot attend to them. So in case the family accepts that the trust manages the Ssegirinya's money to the time after the children are major, we shall be happy to do that. When is this fund taking place? We are in the process. As you phoned me, I was going to the meeting. We are in the process of finalizing a parliamentary trust fund, which will be able to help children of departed members of parliament and staff. With time, we think we shall also help the public. In a case one passes on and he has children and is not happy that family members will be able to look after these children, we shall render this service to the public in the future. Fund eno tujisiba tegenda kusandika mu bwangu ddala. Tuli mu kumaliriza process yaayo. Era nga fund eno yakuba nange erabirira abaana abamulekwa, ababaka ba parliament n'abakozi ba parliament n'abantu abalaba n'abayagadde tweyambisa. Nti mu family yo tosuubira nti ab'enganda bajja kulabirira abaana be bulungi, tubaweerera school fees zaabwe paka ne baweza emyaka nga 21 beekuze, essente zibasigaddewo ne tuzibawa basobola okutambuza obulamu. Essuubi teriggwangawo, naye kyolina okumanya nti mu mateeka emaali y'omufu etuukibwako muntu afunye obuyinza okuva mu kkooti, letters of administration. Process ewanvuwako era mmanyi nti kyemmanyi kyetukolako nti process eyo entambula enteekateeka n'emitendera egirina okuyitwamu okufuna obuyinza ku maali y'omufu bigenda mu maaso. Ebyali bitabula abamu ku bantu abalina oba abagambibwa nti balina abaana n'omugenzi byali bya kulwawo, naye tosobola kufuna ssente za mugenzi nga tonnaba kufuna buyinza, tewali gwe bayinza kuzikwasa. Parliament tezigaaniranga era sirowooza nti erina n'obuyinza obuzigaanira, nkimanyi terina buyinza buzigaanira, wabula tulinda abantu abalondebwa okufuna obuyinza mu kkooti bamale okubufuna. Ebirala ebyo bya DNA ebyo mwe mumanyi nze saagala byogerako mu mawulire kubanga si mpisa yaffe nti nga plead okwogera ku nsonga z'aba client eziri private. Yes. Bizafulumye bye mumanyi bye muba mumanya. Enteekateeka ey'okufuna obuyinza ng'emitendera bwe gitambula egenda mu maaso. To some extent, kikola amakuba